Keekana akadde mulindi wa kalipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bwe buwungeredde akasana kaase ate nga bwe kakubaakubamu wadde ng'ebimu bifunyeeyo ekiro eky'enkuba. Era nga bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba awamu n'ebire ebireeta enkuba bisaasaanidde mu masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe awamu n'empewo empeweevu ezifuwa okuva ku nnyanja Nalubaale okusaasaanira obukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Ku makya mu masekkati tusuubira Mubende, Masaka ssaako ne Kampala akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo yo mu Nakasongola tusuubirayo ekire ky'enkuba. Ebitundu ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba Masindi ssaako ne Kabaale tusuubirayo enkuba ate yo mu buvanjuba tusuubira Soroti, Toro ssaako ne Jjinja okuba n'enkuba era ng'ewamu enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Eby'omu bukiikakkono mu Kotido ssaako ne Moroto yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri masekkati Nakasongola ebbugumu tuyise okweya ku degrees 28, Kampala ebbugumu tuyise okweya ku degrees 27 awamu n'ekire ky'enkuba. Bugwanjuba yo tusuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu tuyise okweya ku degrees 28 mu Kasese ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyise okweya ku degrees 24. Bugwanjuba Soroti tusuubira ebbugumu okweya ku degrees 28 ng'era ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okuba n'ekire ky'enkuba. Ate yo mu bukiikakkono Kotido ssaako ne Moroto ebbugumu tuyise okweya ku degrees 29 n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu ebisigadde tubisuubira okuba n'ekire ky'enkuba. Ebitundu ebimu eby'ebunaayira okusukka ensalo wano ku miriraano e Nairobi ebbugumu tulisiba okweya ku degrees 26 awamu n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. New York tusuubirayo ekire ky'enkuba nga n'ebbugumu tulisiba okweya ku degrees 31 ate yo mu Cairo akasana tukasuubira okwememula nga yo mu London ebbugumu tulisiba okweya ku degrees 22. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu kwagaliza ekiro ekirungi.